waliowola omulekaniro okaaba yes ate kangule ne tukaaba nnyo bayira tukaaba ekiteetaagisa tulemeddwa okukola kye tulina okukola abamu bajja ne mu kanisa nkyewuunya oli najja mu kanisa najja omulundi ogwo ng'ekimuleese kiri kimu kufuna kyamagero kye adduke naye ng'ebino ebyokusomesebwa n'okumanya enkolagana ya Katonda naye tayagala Katonda tumuwa ne time abantu okimanyi nti mu gurupu z'abalokole baziddukamu bali mu gurupu z'abasenga n'abakojja ate nga bazisasulira basasula subscription fee basasula n'ebyo bwa Katonda leka olwo ne yambuuza Musumba atusaba ssente atusaba zaaki babyogera naye nga ebya ssente tolina bw'obyawula n'obuweereza Yesu yennyini Yesu yatambulanga naye yali yasetinga naye gavumenti ye omanyi nti yasetinga gavumenti nga waliwo yakwatanga ssente oyo omwana omulenzi Yuda Iscariot ye yakwatanga ssente Yuda tebamujjanga ku Simoni ojja munnyonnyola ng'ogenze sebo wanjogerako kale taata Yuda ye yali owa finance kakati gwagamba nti obweza teweetaagamu ssente oba olimba kubanga ne Yesu yennyini yayina owa finance kati oba tewali ssente baamusaba ssente z'omusolo n'agamba Peetero tegenda mu mazzi mu nnyanja gundi genda ovube ekyennyanja kati baba aliwo balowooza nti oba agenda tunda kyennyanja akole atufune ssente naye nga Katonda yali yasetinga mu kyennyanja nga mulimu ssente dinaali era gye yajjayo n'asasula yakisala n'asasula kitegeeza nti Katonda ebya ssente tubyetaaga twagala omwaka guno tulina crusades 2 ejjinja ne Nakasajja wiiki twetaaga ssente ekkanisa amabaati togenda kugira ndi mulokole kuduuka bagenda kuwagaliwa twetaaga ssente ate omuntu yenna taata ng'oyagala omukisa olina okwejjako ako kamanyi ng'oyagala omukisa mwami Sami ayagala kamera oyagala mukisa oyagala ekintu kikuveeko baako ensigo gy'osigala oga Mukama nteesa naawe enjiri eno egenda kutunda amawanga kamba buli abantu bangi balokose nfunye abantu nkubuulira amazima muganda wange abankubira nga ngamba Musumba ekinkubiza sagala kujjawo nenjagala kunjatuza njatuza ekirala ompe guidelines nsobola ntyo okusigala nga nenywereza mu kisa kino naawe ekikunywezezza n'oyimirira ate nze wentegeerera nti vidiyo zaffe zino zikola era Mukama aziyitiramu twasuka ne tuzikola amasimu ne gakola ki kakati ewange ndikwogera wange negasooka ne gagiramu kati gazzeemu vidiyo ebanga egamba nti wakala atezzeemu buto kati ogenda okulaba nga senga twadda yes nga ogassa ebintu bibiri yes twetaaga sente okutambuza obuweereza naye ate tulina kukaaba nti yes kamera yo njeetaaga naye ate era we naatuulawo nti we naagifuna lwe ndikola nja kuba ndyazaamaaniza Katonda era njaba kyendi mukola si kyendi mukola ati awo mbadde ku sayidi ndala mbadde ndeeta n'eno yes kati ng'omaze ogireeta anti kye ŋŋamba nti kati omanyi neetumiikiriza nange nze atudde wano nze asooka oyiga nga tebannayiga kati bagenda oyiga nga nayizeeyize dda nange kati omwana abeera ebyo mulina zi crusade weetaaga sound system weetaaga obutebe weetaaga nezizo oba mugenda gipanga weetaaga zigenda paka kiro weetaaga amataala n'ogamba omuntu munnaye tetukaka naye tuyimire ffenna kyolina kyonna nakugamba ebya Katonda bya bwereere mwaweebwa buweebwa nammwe mulina kola ki nakwotinganga ekituufu ekyawandiikibwa gyekiri kituufu ng'akimanyi bulungi ate bakwata ebyawandiikibwa ebyo mulokole tamanyi kyakulwanyisa yadde nekyo nebasoma gundi nga kituufu anoonya bidifendinga ye byasoma noga mulokole
ekyawandiika wakisomye n'okimalayo wakwatamu ka statement kamu. Yensobye ekkanisa gyeremeredde okukolako eveewo. Ebya ssente ebyaddala tuzeetaaga omwaka guno twagala tugende ne ku TV taata obuweereza tubuteeke ku TV. Lwaki abantu tubabuulire ensi y'omwoyo tubagambe nti nti ogenda kera ku makyofe wajja ogenda. Nekyabano be tulina mu kkanisa tubakumeekume tubazimbemu ekyobwakatonda baleme kukolaki baleme kugenda batyo. Era omwaka guno mujja tulaba ne mwamisame ku bukedde tukkiriza Mukama nga batukyaziza ekiro nga twogera ku nsi yaki y'omwoyo n'ebyetaaga ssente ababukedde togera banyumiza muffe tuli balokole ffe bolaba twajjuzibwa omwoyo ogenda tandika oti tosobola. Mu mujogere ennyango twetaaga ebyakayisaali okukola ebyakatonda. Yes. Kati bo bakoma wali ebyakayisaali n'ebyakatonda aliwo n'abantu Katonda be yagamba nti YouTube gundi mbi naye ate era waliwo n'abantu Katonda asobola okugaana ekintu nga ggwe ng'akimanyidde ddala kigenda kuvuga emmeeme eyo ntono nga ggwe tosobola kukiteeka ku muntu Musumba ne TV z'abatali balokole muzigendako ne bannange Musumba mwagwa. Anti kakati nga nange nkuwayo ez'abalokola ate ezikola ebyabanyi kati ani abasinga obubi. Ate nno banne kino kano kankogere nga nze bannange abasumbaamu mututama mulekerawo tutama kubanga manyi lwaki zanyumya jangu kazi waliwo yangamba aloko wacheza n'agamba mbuloni mutiitisi basajjamu mutujoze. Labayo omwana yankubidde essimu nti balina gurupu gye balimu. One oli yabagambye okusiba enviiri kibi, okugenda mbu ofunye omulimu ebweru ogenda okole kibi, ti Bayibuli egamba oba ofuuse muddu. Kwegamba omwana n'angamba buli kimu nga tulaba kati kibi tukole ki. N'angamba tebe bantu be bamu n'agamba olina owaayo ekimu ekyo kakati nkijjewa ate gyenkolero ngamba kibi. Bannange mututama ate mutamya abantu obulokole. Obuzibu bwe tulina obuzibu muteeka ku audience. Ate lwaki obuzibu kansooke mbukuteekeko olwansi kati kolawo oti ng'onnyonnyola nti yokolawo oti nyonnyola audience obuzibu njogere nabo bakulu naye ne baana ba genero nabo obawo obwabwe sooka n'audience. Obuzibu bwa audience yeeno nga tonnagenda bweru ayinza okuba kyayogera nga kituufu gwe nga agamba gwe as a person. Yes. Nga tewalina genda bweru kubanga tulabye bangi abagenze ebweru n'akomawo ng'alonsa nga bwe yagenda n'omugamba sente zewakola ziriwa naye abadde ansasula bulungi banninyiza n'okunninyiza ne banyongera ndi mbukadde buna naye mubuuza ziriwa nti sirina makomera abaganda bage babasiba abagundi bakole bate sente nga zagenda awo nengula ettaka nga lyabafere nakugamba n'okugamba nti n'emitwalo 2 nyongerezaako mpangisa akayumba naye nga abadde akola emyaka egyo abamu beyongera namu n'akola n'akomawo nga ngalonsa teyabuuza Mukama kyandyogeddeko enkolaganayo ne Mukama twagala okugenda ekkola ebweru nze waliwo neyaŋŋamba nti Ronnie nkutwala ngenda kutwala mu nsi bwetu byonna ngenda bikukolerako naye tekyali buntegeka mmwe temwandigasiddwa kwogera bino bigambo byenjogera singa nagenda. So kitegeeza yes olumu kiyinza okuba nga kuggwa. Yes but pastors generalize yes kyekizibu ate n'abamu tulema okukwata abasumba bano beboogera n'osengejja buli muntu ayogera osobola okumuwuliriza n'esengejja abaana akasengejja omanye nti onayogedde ku kino ekiweebwayo naye nze Katonda ayogera ki n'osengejja Katonda onayogedde ku kino n'osengejja. Si buli muntu nti agenda kwogera kyayogera kituufu. Buli muntu yalina ensobi. Abasajja bonna aba Bayibuli bonna Dawudi yali musajja w'amaanyi ninga omusayi gujjudde engalo ze ninga Katonda agamba nti oyo twerabire kintu mutima n'abaweza ba Katonda bantu ekyo. Yes era bwagamba Musumba n'agamba jangu oze mu counseling jamu empale tulabe. Nyina bwe nabuuza nti kakati Ronnie akuyisa okusabira akuyisa atoteka konze olayo gambya abantu tebabitegeera abamu kitwalira ddala ssebo okimanyi ate n'abamu babusalamu
Tekamu omulala. Kale omusajja wa Katonda akuyise okusa. Amina. Akuyise ku loojo ono nayo ki? Bwagenda kusiiga mafuta. Omwoyo yagambye erije kino okukwatira ennyo. Oli mu kyaki omusajja akutte embooko nti buli gwakuba kibooka afuna omukisa. Okolawo ki? Yesu tulage Yesu yakubira omuntu embooko n'afuna omukisa. Nze kye ŋŋamba era abantu nti kokke musajja wa Katonda ayogedde, Sami omusajja yayogedde, gwe Katonda agambye. Agambye ki gwe? Nti Ronnie ayogedde. Naye Katonda agambye ki? Katonda agambye. Era nze mbagamba ne ku kyaki nze siri Katonda. Bugenda kera ku makyambule. Naye kanisa ogenda givaamu ogenda olw'okuba obadde onoonya Ronnie. Noonya Katonda. Nze ndiwo nga instructor. Nkulaga bw'olina kukopa press-ups zo. Nkubuulira bw'oyinza kugolola amagumba go ag'omwoyo osobole okukuba eŋŋuumi, osobole okulwana. Osale amatama. Yes. Nebbuto. Obeere fit. Wadde ssente oba wazifuna naye omugejje mubi. Wama twagala ssente z'amabaati Mukama akuwa omukisa jangu oyimirire naffe. Ne crusade. Crusade yali. Ya gwakutaano guno sebo. Nate tusobola oyimirira budde bukyalo. Ogwokutaano ekyalika nga mmeka. Oba temunawo. Tetunale na date naye wiiki esembayo. Mu gwokutaano. Sebo. I think we can abantu asoyimirira namwe. Ate kirala. Mugenda mu subscribing olabe ebintu Katonda byakola. Nze lwaki Ronnie omwagala nnyo. Yes. Yes. Naye nkyogedde. Alo yagamba neze munnyumira waliwo yali ali mu kulaba ka video n'akuyesi Musumba nkawuli akataddeko banne Musumba munsanyusa n'ezambi banne munnyumira mulinga bikoko bizungu bibiri ate ale temutujoga nnyo bwe mutyo yatuvuma nnyo tonyiga ate atusanyiiga kubeera era tetulina nnyo njawulo. Siri bya nkoko nzungu. Twogere ebirala ekyo kiveeyo. Olemerayo. Jeno mu lutalo. Naye oli kikoko kijjeno. Muyomwoyo olijjeno mu lutalo. Mu byawano. Tugende eri ku biguude tobyogerako ebyo. Godduka olusozi. Era tuli bizungu nange okudduka ezo ntuma ekirala. Kale lwaki mbadde ngamba lwaki olumu nkwagala nnyo nti one eyo message ensinga okuwulira naye gy'oyimiddeko nti abantu wadde olumu osaba ne bawona ne bafuna okwolesebwa ne bayambibwa teweeteeka mu kifo kya Katonda ekyo nkikwagalako teweegulumiza. Ekyokubiri at least I've seen you ng'otandika. So nze buli wabeerawo progress at least ngamba yes musajja wange kujjako nga n'akyuka mu maaso naye namulaba atandika okitegeera naye osanga omusajja nga baakwata Katonda ne bamugja mu ntenga muzeeyo n'atusonyiwa mutuula waffe ne bakwata omuntu waabwe ono ne bamuteeka mu kifo kya Katonda. Okitegeera okanya kubuuza muntu naye ebintu by'oli mu kukola ani yabikugamba ti musajja wa Katonda ti gwe munnange otuuka n'osabaasabako n'olaba nti abansabira ontegedde kati waliwo eyaŋŋambye nti waliwo eyabagambye timulekerawo okuwaayo ekimu eky'ekkumi mu kyaki zammwe ensi mukiwenze mbasabirenga ekyo weetaaga omuntu okujjonyola nti kati awo dduka misingi. Wali abaana baffe ab'obuwala olina akasente kayagala kukola bizinesi naye ye ayagala omuntu era amugambe Musumba ntandike ntya ne gw'obuuza takerako kumaja kutandika ka bizinesi kati gw'obuuza ayina ekizibu ayagala sente wagambira zisindike tusooke tuzisabire mmale nzikuddize n'alyoka ayogeza Katonda ndaba ewammwe ngaliwo ekibakutte lekerawo zisindikira we batyo Mukama ndaga so mulekerawo okwogeza Katonda
Nizo ambyogera tuseka naye punishment ezoba nnene. Administrator afa akayita kamanyiro ku church. Naba manya administrator Sam abatumira. Ate administrator Sam. Kale akwocheyo izendi yasobera. Tayo mwana. Wala mugumu. So mukama wange mbadde nkyagamba abantu bano nti guno mwaka gwe tulimu gwa kwetereza na Katonda. Personal relationship. Yes. Abantu bangi muri ku kyeyo nga mukama yagamba nkwagala Uganda njagala okole kino. Nze kankubulye mukama yanzija ku mulimu nali nkola mu kitongole bakita Ipsos. Kinoonyereze ku Google. Nga nfuna akasente kange ndi mu research gundi yaffe. Nenvaayo. Gwe noonyereza ekitongole ekyo era noonyereza oba Ronnie yaliyo. Babuuze. Nakolanga akasente kange. Nina tuge ekiseera nga ngamba nkwagala nakasajja njagala okola omulimu. Ate nampa ni instructions nti kati genda yogera abantu. So basically kyogezaako okujjayo nti ebintu bino abasumba baba babyogera oweereza ba Katonda tebabigeneralizinga. Sometimes maybe baba bategeeza muntu oyo ssekinnoomu. Yes. Bwe Katonda waba yaggaana okukola kino tekitegeeza nti n'oli yakimanya. Ate n'ekirala Katonda buli lwagamba nti nkugobye ku mulimu guno. Ayina okubuulira ekyokukola. Ayina okuba n'ekiddako. Yes. Nze bwe yangamba nti vaayo ku mulimu guno nkwagala wano. Nampa bwe nagonda omulimu instructions ezisinga tuzifunira ku kyono bw'ogonda okukola kyagambye mu kusooka. Addamu n'ayogera. Nagamba nti kati ogonze otudde waka leero. Nga bw'ogonze ozze nakasajjo okole kyenkugambye otandika omulimu. Njagala ontandikire ne Charity Foundation. Onyambira abaana. Kati buvunaanyizibwa bwe era natandikirawo office nali sina sente office nenjiteekawo. Nga byonna ndaba bya miracle kyamagero wabiraba. Buli kimu kyonna kyalinga kyamagero. Nakati ku level gye tutuuseeko olwaleero kyamagero kubanga instructions ze tugoberera. Yagamba nti ngenda kugattako abantu abasobola okuyambako. Nze Ronnie sina sente sijja kulimba ne gwempeereza ayina sente. Wali tuveeyo ekyaki wali tolina sente. Omanyi tukolera abantu tukolera na Katonda tube baamazima. Osooka okkirize nti we nnali si we nnali. No. Naye tugenda mu maaso. Obuweereza bwo bugenda mu maaso mu linnya lya Yesu. Ndi ku Ronnie ng'omuntu. Nze ndi muweereza. Kale ekyo basically Katonda wakugamba kino kireke ayina okubanga waliwo ekiddako. Akubuulira n'ekyozaako kyeŋŋambye enkolagana mukwano gw'omugamba nti tugenda ku mukolo ne tugenda kwambala ki togenda kwambala bimuswazi. Eno nzijeeyo kituufu. Yes ningenda nkole ki. Kati nzizeeko ki. Kubanga kati abantu bakoze obugundi n'alimbalima n'adyekadyeka kale omukwano gwange yanyumiza. Nangamba nti yagenda nga omusajja yapangisa ekikomera kiramba nga wano wetuli. Ninga apangisizza ogufu ogunene. Abantu nga bapakinze amamotoka ninga abaguza amafuta. Ninga amafuta kalimu omusaayi. Yes. Okumulaba omusumba ebitwala ago. Egaba abiri. Naye kati ate ffe tubayita mu counseling nga sina yadde olwatano olwo n'omukyala tubafunyeeko administrator okugamba. Tubafunyeeko abantu bangi n'ajja ku mulyango n'agamba musumba okumulaba nsente mmeka. Akwata mu nsawo akebera emitwalo abiri oba mmeka. Ffe Katonda yatuwa tukole ffe tetuli ku bya ssente. Newankubadde nga ebitabo byavaawo. Abantu dogo kati baleeta obusamize abantu embeera y'obusamize bagireese mu kanisa nti olina okutwala empaabi olina okuteekamu empaabi mu kibbo. Kati ne bana ababaddewo ab'omulembe bali abannabbi b'obulimba n'abayaayi waayi lwaki obimbuuza nange sirogangako naye nzize mbiwulire okuva mu experience y'abantu b'ensinkano kyo abake kasente kowaayo ng'owaabira omusango oba kyekigali kaze ekigali kyeki nyumya bibozi tobiriimu sami tomanyi kigali towulyangako kigali nze nakola Oluganda nasoma Oluganda nze nabiwulira ennyo ekyo ekimanyi
naye nga njagala mbakakase mwenna abatulaba nti weemanyire Katonda ffe tukuyambako kutereeza bw'obanga amasannyalaze omanyi omuntu ng'essimu eggwako omuliro simu yo bweggwako omuliro togenda gitwala gisuula wali giwummuza olina giteeka mu masannyalaze buli wowulira ng'owulira bakunywedde oweddewo dduka fe abamu tukuyambako kuwa amaanyi n'osinzira n'oyitawo nti abantu bano abakatonda bajja ku ccano njogera nnyo nze kubajja ku ccano nti leka bakuyambeko kutegeeza by'otamanyi n'okuwa amaanyi weesabire omanyi nagge leero tetwazze kusimbasira ku kintu kino engeri gy'wadde ombuzeeko njagala tukoone ku bye mbadde ndaba kati waliwo ekintu kya pasita nsabiraako ekitali kibi ogamba omuntu akusabireko naye wekisukka ate kitama abantu bano bo tukole tutya okulaba nga basobola okwesabira because obwesigwa ennyo obuteeka mu pasita nti ye yasaba gwe n'ofuna bafaananga wano pasita ndagula ndabaamu ndabirawa myaka 4 nyakulinda okitegedde lwaki tutuuse wano because bino tebyali ebyo bintu bya balogo bya masabo tubireese mu kanisa kubanga bwogenda musabo bajja kugamba olaba empali ye yakubulako eya bulaka nibo yiye gitwala gwe kati nkulaba omuzimu gwa jjajjawo gwe kukulibize jjajjawo bamuyitanga gundi kati naffe abantu babisuubira mu kanisa ate abalokole ovuiki abalokole basooka eri ne babivaamu kakati ate embala naye basigalamu kiringanga muntu kujja ku mukolo gwa kwanjula naye baamuyita ate nagira mukolo gwa kwanjula nagira mu ngoye ezisiibwamu oba engoye ez'okulimiramu kitegedde so njagala nekira bayibuli egamba nti buli ajja eri Katonda kimugwanira okumanya n'okukkiriza nti waali first waali buli lwogenda mu kalumuko n'osaba oyina okubeera ng'okkiriza nti akola ki waali yadde tomulaba n'amaaso nti era ye mugabi w'empeera agaba empeera eri abamunoonya kitegeeza n'okunoonya Mukama afuna empeera okunoonya Mukama buli lw'omunoonya sigamba nti aba yeekwesa alina wagudde kava abeerawo naye ayagala kulaba obuvunaanyizibwabwe taata ekitugambisa taata ewaka nti taata engatto baŋŋambye school fees aba takimanyi nti oyetaga school fees aba yakusindikira ki ku ssomero nje si kyomujjukiza alabe omwana ono alina obuvunaanyizibwa omwana ono alina obuvunaanyizibwa ye Katonda nabagamba nti Katonda ali that man is very very friendly alina omukwano ogw'ekimmemmette ye musajja akuba Dawudi yagamba nti olugaalo n'omugogo binsanyusa lwaki agamba nti olugaalo n'omugogo bye binsanyusa olunaku lumu Dawudi gwolaago tusoma mu Bayibuli yeesanga mu katu Katonda amuweereza omuntu omu amugambye Dawudi osse namugamba nti no tekyali ku ekyo waliwo wano yabala abantu Katonda n'anyiga nti bulijjo gwabagabirira bw'otuuse okubala nti mu Isirayiri tulina abantu enamba bweti gwe bulijjo gwabaliisa obutuuka obubabala era Katonda n'anyiiga ekyewuunyisa kye kino yatuuka ekiseera Katonda n'agamba Dawudi n'amutumira omuweereza we n'amugamba nti londako okugwa mu mikono gy'abalabe bo n'okugwa mu mikono gya Mukama londako Dawudi yagamba Mukama angwa mu mikono gyo kubanga gwamanyi gwe wammumba gwamanyi ndi mulimu gwangalo zo gwantegeera kyova laba atugambye nti emiggo gyo olugaalo n'omugogo bye binsanyusa akuba oluga kyeki omuggo akuba naye ate oluga luba luwanvu bwakuba takuleka ogende lwefunyamu ne ludda ne lukusika ne lukukomyawo akuba bwakusika okitegeera nti akuba bwakumakuma ojjukira akaswiti twamiranga eddagala edda nasooka bakuwa kakwinini okajjukirako edda n'omala okateeka mu ttama nga kawooma ne munyumirwa ne munyumira ogenda okutandika akaswiti kaggwawo ogenda otegeerera bakutunuulira ne basirika bamaama ne bataata ogenda okuwulira muganda wange
ddagala liwonya liriko ka sweet kawooma ko tekalina kye kagenda kugasa nnyo jesi kuyambako kumira niwa munda mulimu obukaawo ate n'ekyammwe abalokoka temugamba nti ombulokole olugjeyo ombulokole kiwedde nti mbulokole bugagga ogenda kutuula butuuzi no oba otandise olugendo olulala mbulokole mulimu ebisiriko mulimu okwekoona nga bw'ova ewaka n'otambula ogende ku mulimu weekoona oba tewabisuubidde naye bibeeramu kati oba n'enkolagana ennungi ne mukama akuyambako ne bw'oba weekoonye ekigere kino n'akinansinga ne kitereera mangu naye bamubalina amabwa ga myaka na myaka ayina ebbwa gundi yankola bw'ati musumba gundi yankola bw'ati gundi nankola bw'ati kale n'atwala obusente bwange like ebbwa livunda limulya agenda tuka ekiseera abiveemu n'ebyobulokole abantu bangi nkugambe muganda wange bakooyera mu lugendo n'abivaamu n'ogamba ye sister yali ow'amaanyi brother yali ow'amaanyi nga n'akoowa ate kambabulire buli ayimiridde ebitunoonya tuyimiridde n'omusumba gw'emmanyi kati atunda ddagala gganda abeera okwo ku luguudo mumanyi era naye we mutunuulira ntegeera naye yali musajja musumba abulira ekigambo kya Katonda naye kati atunda bino simaamumbwa simaabiki ngamba bannange ate wabawo omuntu omubi teri asinga sitaani bubi twerwaneko ekyokubiri taata nina obunabbi obw'okuwa eggwanga ekisooka eggulu lyansomesezzaako ndowooza mwezi gumu waliwo enjala ejja lwaki obunabbi obwo tetubuwa mu pulogulaamu yaabwo kweno bannaye munansonyiwa simuganye naye njagala tukiwa obudde kubanga kati tujja twakakitandikako mbw ate kati tumaliriza tujja kwogera nga we twawa buli obubaka obwasooka obw'omusambwa tetugenda mpola obw'omusota njagala buno obunnabbi tubuwe nga tetupapa wabe kubaawo agamba saabitegeera era onzijukiza olw'omusota guli mu ttaka gulya omulamwa gwagwo kulya bugimu era mu myaka kankubuli emyaka 2-3 genda kulaba ate mmere munnange no nze sikanga ekirungi ebisinga obungi byetuze twogera mu birabye nze Katonda buli kyayogera nange ku 10 bibeerawo 10 ku 10 buli wangamba nti Ronnie oyo gundi oyo saagala oddemu oyogere naye nemerako ngambako ekimbaako ukabire eno nga bwemugamba mukama nsaasira munange nayo noonye kubanga obujeemu buli muntu yenna ajeemye omanyi bwe najeema okukola omulimu enakisajja mukama n'atandika okulumba abantu abamu bange olwo yatukalaga nti kale bw'aba agaanye eddoboozi lyangamba nti kale bw'oba ogaanye ngenda kukuttamu omuntu gw'osinga okwagala kati singa sajja mu kuweereza singa ensi y'omwoyo tetwajja kugyogerako abantu Katonda basumuludde okuyita mu nsi y'omwoyo bangi mwami Sabi tomanyi mulimu gwokola tomanyi abantu Katonda gw'omulimu guno gwokola okoze obuvunaanyizibwa bwo kati ye Katonda asitepinze ku kino kyokoze akoze saaliwo okitegedde ate akoze saasalendalinza okukola era asobola obalaba bano banaalima bano leero bakoowu tebajja kulima era tojja muwa mulimu naye oli omusanze akutte enkumbi ku bbega mugamba kulima kangende nnime Katonda omulembe guno agutaddewo aguwadde abapya abadde tebamanyiddwa ogenda kubalaba so vidiyo zaffe zijja kukola eziddako tugaba twogera ku bunnabbi obwo n'omusota oguli omutaka oguli obugimu naye mwenzino era olwenkufunye yakoona kubira kakati mu bulokole mulimu amateeka then ne batugamba mu New Testament mukama ngazze n'aleeta ekisa Yesu ng'aleeta ekisa njagala kumanya amateeka gakola ddi ekisa kikola ddi manyi wakimbuuza ekibuuzo ekyo
osanga ali ennyo mu kisa musimanya saved once saved always saved ate ayonoona nnyo bakola ebintu n'ogamba naye mukama kino okitegedde kwabamanyi mukama waali era atumanyi ajja tusonyiwa tuli mu kisa ndowooza ate kati wosanga ali mu mateeka akutamya obulokole buli kimu tojja kikola ajja nakugamba engoye ezo za sitaani esimu ya sitaani enviiri za sitaani meekaapu wa sitaani akati wa sitaani amazzi gonywa ga sitaani emmere gy'olya gireke ya sitaani amateeka tugakozesa eddi obuzibu bwe tulina bayibuli egamba eddoboozi lyagamba nti woowe okwo kukuba miranga woowe zibasanze abatuula ku nsi